yes jemase mu Kampala bukyangejja ate kyalina broadcasting jali mito tuli bito etutami batuli bito just do your work kola ebyo ebisinga ebyabali abakadde abantu bagala after all population esinga abantu basinga mu Uganda bavubuka so wantu batolina audience neno okusinga abakulu edisendi yawo mule nata musinza audience era chovola yagala aveyo muyafu n'omwaga kwetalina bwobanga goli youth and you resonate bato banno lwaki ate omukadde akusinza audience ekutawanye kulumya omutwe alina okumanya Nimrod atandise yatakula Juliana ne bamuwokyerayo n'adduka n'akola white pattern emukuba flat akutte ebintu bingi Nimrod kakkana kuba music wo oli musajja mulungi nesimanyi kikutawanya nnaku kakkana oleke ebintu ebyo kola mulimu gwe gwokola let people judge the rest gwe toli judge atalekera okubukira ku gravity bolo kuba yagala abeere nga banakola akapate k'okubinki kazina onajja kujjamu kubireko kuba ku craft yo today wali wa gravity ekyamaziga yakabya amaziga n'agamba natuka n'okugamba Keizi wadda ku TV n'ogamba music wange ebiyimba byange tebinyuma ati kati nakyo tuddamu self entitlement ani yagamba gravity nti buli limba lwakuba ensi yonna eryaddwaga lulina kunyumira ggwanga lyonna eno free market ndifu y'okkuba oluyimba n'olwagala olwo n'atalwagala omuntu ali opinion y'omuntu eba yiye girespecting nze saagala nnyo music omwe type emu omulala mwagala kati ayigwe toyinza nga nti anoono mwagale kuba nteekamu obudde bungi nze saagala budde bunteekamu music wema simwagadde sitegeeza nti mubi ekyo kyoba oteeka mu mutwe gravity bw'oba music oze simwagadde tekitegeeza nti mubi wali abamwagala era tobeera offended just do music oba omufiiringa gwe nti music omulungi omwagala rabbit of you kigere mu audience tonyigira batamwagala kuba ekyo tekiriggwawo ne Michael Jackson waliwo abaali batamwagala music we ne Bob Marley waliwo batayagala music bakwasi tumwagala naye nga obansi yonna banene kati ate gravity owemaki okiraba entitlement bajejjemu bakole music try to get better every year bw'okola kino omwaka guno yongera ku get better every year tolingiza mbu ate kati Bobi Wine oba yayogedde ki oba ayogedde oba tayogedde gwe kola music kyolaka bafik fa mike bafefe busi bakutwala kaguddeyo bwabo teboogera bakuba bukubi nze nga muwadde ga bwerere bw'anaddamu ebyo okulingiza abanene abali waggulu eno wansi obwana bufubuka eno wansi mukuba eŋŋoma ajja kakanamba ate kati bakubye nakubyani alina ennene tebajagadde simanyi giregeze tebalwagala nze nyimba ebiruwa ate ffe tukubulira byonna oyimba gweyimba byoyimbye ffe tusitukayo ekyo kibadde kirungimu okusinga kiri gw'olabiraawo agamba abamawulire tebapromotinga tusuula busuuzi tuvoola buvoozi anti kakati problem gyalina abamawulire be bamutuusa waali ani yali amanyi gravity ng'atandika okuyimba tolwanyisa media ekuwaddeko kyesobola ekisigadde weeyongerezeeko okiraba media bwekolera obulungi n'ojjuza abantu erugogo togyebaza nti mwankoledde bulungi ne mulanga ekivulu kyange abantu ne bajja abangi media bweyogera ku bintu ebimu n'otafuna bantu embalala ngoga nti media eremesa promota okutegeka ebyo byekwaso kola music kola ebintu ebirungi abantu bajja binoonya era bajja byagala va mu kwekubagiza Uncle Jenkins nga tumanyiriza olowooza gravity kikyabala simanya ndaba mu kibala kuba music simanyi kyabala baleka balina kyebabalambo simanyi kyebabala luyali kuba sikiriza nnyo mubibala bakole music kyonna kyebabala ajja kubuuza mune Victor Kamenyo yabaze ekintu okumala mwazi mulamba ekyamuviddemu teyakitegere ate ba people waliyo ekivulu wakitegere kyaliyo mukono anti byebimu byamunyiiziza n'akawambo tunafuya nnyo nga Keizi abuuza ekibuuzo mbu Victor Kamenyo ekivulu kyaganye. Keizi is an outright journalist era muwagira abajournalist baaliyo okuva dda ba Joseph Batte baaliyo ba Timothy Bukumune ng'akikubuuza kiri gy'oli takubuuza bikusanyusa nti wasuze bulungi walose eki akubuuza kikaluba kiddemu nga ggwe mu nsi yonna bw'obeera owakabi ne Museveni nga Ssemujju Nganda akyali gundi journalist
yamwocha kibuzo ku WBS kati bononyiga bakuza byotayagala ddamu bibuuzo oba tobiddamu olifuga nti I will not answer that n'okireka bw'oba okiddamu kiddemu bulungi naye kotobulira bali byakubuuza bwe bayita obwa dictator bwaleeta mu industry lwaki ekyo kimbuuza lwaki tombuuza kye bakubuuza kyoba oddamu batokiddamu kimu ku bibiri Kamenyo yakola obubadi abalamu nga bubadi bwokola nga bukadde nnyo ne kamulya kuli Sevens nakola obubadi nga balina oyo omukyala Mary Batamu bagenda kwewasa ne tumwata oluyimba lwomwakoze muze simanyi oli agendako nyanjula ne kimulya muve mu bubadi mukole music kyekyoka muve mu kubaza mukube music nga tumaliriza Gravity obugambo busembayo Gravity kuba music toli musajja njagala nnyo energy yo ebintu ebimu byokola binsanyusa nenjogerayo oli muyayi mulungi manjanye oluyaayi alwogerera mu ngeri empomero bulungi naye kasita otonyeze ziga badman takaaba kasita wakaabi watokyali badman nze kunze wazibabe olakuba oli taafu nekali nze wafeze nina emotoka era zekola bira jjajje wange abantu balabira abantu gwe ojja kutya tobireeta ku TV kuba music totubulira buvuna abantu balina obuvunanyizibwa mu Kampala mwena mulina obuvunanyizibwa naye tewali ajja nga akaabira bannaye nze leero nazukusiza jjajja wange nze leero bazukulwa taata music make your work speak for you Gravity ekyo ky'ojja okugamba